mbalamusiza mwenna nsanyusa nnyo okulaba nti muzze mu bungi newankubadde nga tulina ebizibu ebitugaana okusinkana mu bungi, naye twebaza abo bonna abasobodde okujja. Omukolo nga guno tugukola okusobola okukuza ebyo bye tutuuseeko ne bye tusuubira okutuukako mu ndwadde, naye naddala mu bulwadde bwa siriimu obwa AIDS. Mu kiseera kino tulwanyisa COVID, era tusuubira nti n'omukolo nga guno gusobola okuba nga gujjayo ebyo ebirina okukolebwa, ne gujjayo abantu ababadde mu lutalo olw'okulwanyisa obulwadde buno. Endwadde zino zonna okusobola okuzirwanyisa n'okuziwangula zeetaaga ensi oba eggwanga omuli eddembe, abantu nga bakolagana bulungi, nga bakwatagana bulungi, naddala n'ebitongole ebikola ku kujjanjaba abantu. Buli mwaka tutera okuba n'omukolo gw'okuwuubira abantu mu misinde, naye omwaka guno wabaddewo ensonga gyensanze nti sisobola kugibuusa liiso oba kugibuusa maaso olw'obuzibu bwayo obubaddewo mu biseera bino. Njagala okukyusa okusaasira kwange awamu n'ab'Obuganda bonna okutwalira awamu eri eŋŋanda ez'abo bonna mu Uganda abaafiirwa abantu baabwe, abaana, bamaama, bataata, abazzukulu, bajjajja, abako n'ab'emikwano abattibwa nga 18 ne 19 omwezi guno. Nsaasira abo bonna abatuusibwako ebisago nga bangi ku bo bakyali mu malwaliro mu bitundu bingi ebya Uganda, era waliwo abantu bangi abali mu ngeri etesaanidde. Mu mwezi guno gwe tulimu tukyali n'abantu bangi abataagenda mu kwekalakaasa omwafiirwa abantu obwemage. Abo abamanyi ku byafaayo bya Uganda bajja kumanya nti mu mwaka gwa 1945 nga tukyafugibwa abazungu waliwo okwekalakaasa, era abantu 8 battibwa mu biseera ebyo 1945. Naye newankubadde abantu 8 bokka
be battibwa naye era ne wateekebwawo olukiiko okwekenneenya okwekalakaasa okwo era n'enfa y'abantu abo. Ne kaakati kyandibadde kirungi singa nno ndabawo wengenda okwogera ebintu abo bonna bekikwatako nti obulamu bw'abantu bufiirwako era singa wateekebwawo akakiiko okwetegereza okwekalakaasa okwabaddewo mu museenene ono era n'enfa y'abantu abawerera ddala 50 era abangi bwe batyo abafunye ebisajjo. Bwetwogerera kaakati mu makomera wakyali abantu abalindiridde okutwalibwa mu makooti, abalina emisango n'abatalina misango. Tusaba Namugereka abasangula amaziga era abanyiga ebiwundu eby'omubiri n'eby'omwoyo. Omusaayi gw'abantu ba Uganda guyise mungi nnyo kasooka nga tufuna obwetwaze nga bannayuganda battiŋŋana bokka na bokka awatali kulumbibwa nsi ndala. Nkubira omulanga abo bonna bekikwatako okulaba nti obulamu bw'abantu tebabufiirwa, tubutwalenga ekintu ekikulu. Njagala okwebaza abakulu abo abannonda okubeera kalondozi w'obulwadde bwa siriimu. Mbakakasa nti omulimu ogwo tujja kugutwala mu maaso, tujja kugenda mu byalo nga twogera eri abantu baffe naddala abasajja ku nsonga eno ekwata ku siriimu. Nebaza abakungu ba AIDS abampadde ekirabo ne banjogerako bulungi bwe batyo, nsiimye nnyo. Era nebaza abo bonna abateeseteese omukolo guno. Tusaba nti gunaagenda bulungi mu maaso newankubadde nga sipiiki yange njogedde kifuula nnenge.